kanonye munaffe wanaliyo mama nkulamusizza njogerako ne Asifa bwegere naye. Salamu alaikum. Walaikum salam. Je baliko nnyabo wadde we base mbadde nebaseemu yegwe Sifa Asifa Asifa naye ndi abasinga bampita Sifa nakuwandikira Asifa kakati nkikinze kadima ku Bira FM namayanja ne kaboggoza munje baliko emirimu nkali nnyabo kati kadima nabaweerezako message nga mwanjagala kunyamba era omusajja bamuyita mwami Kiggundu nzalamu abaana oba yanzalamu abaana ayina obufumbo bwe nze mukyala muto ayina omukyala we omukulu omwami oyo tulina abaana basatu naye obuzibu bwennyirira obwanzireko okubanga mbaweereza message omusajja bwe kituuka mu kaseera akuwakuza abaana ku masomero school fees byetaago nga yeebulankanya omusajja nga yeewamba omusajja ng'abula oseka edda ng'abula atya mpozi oŋŋambe alina abakyala babiri nze mukyala muto kati abula wooba n'eri abula eri simanyiyo kubanga soogera naye omukyala kunjagala kuba era yagezaako okuteekawo embeera omusajja abeere nga era oluusi lwandowooza oba alina byakola omusajja naba nga abula naye neebuuza lwaki abula oba lwaki yeewamba mu biseera bya school fees kati muzire ennaku endala ajja biki muzire ennaku endala ajja n'abanga tamanyi kigenda mu maaso n'abanga tamanyi ti abaana balina okusoma tisaawa zino abaana bakaddayo yabula abaana tebasoma tuli wano ndi mu nnyumba enjala ebaluma enjala nange kennyini ennuma era erimu ebindeetedde okubanga ne bakasaawa zino lwaki tomunoonya omusajja ne bogezaako okumunoonya avuga takisi abeereyo mu zi takisi ze ku Hoima Road avugira ku Hoima Road avuga ku Hoima Road gyavugira omusensudde Kiggundu njagala munyambire ku Kiggundu oyo ajje alabirira abaana b'abaana enjala ebaluma mwana oli awo oli wano abaana basatu balamba oba oli wano oli akugamba kino maama kiri n'obula n'okugamba oba kati nze nkole nti oba megula ebbulo okuba nkola ebbuleti abaana gye baba balya ati ekibebasizza ssaawa zino kubutaba na kyakulya njala egenda tuttira mu nnyumba bali bameka abaana bali basatu mwami Kiggundu obuvunaanyizibwa bulwaki abatabutwala semanyira ensonga lwaki ntaddeko ennamba y'essimu eyo omukubireko wagendako mu mateeka mbadde sinaba naye nga nina mikwano gyange wano ku mulirwano nga baali mu kumpa amagezi ago nine ngamba nga sinaba kugenda mu byamateeka ebyo kiri mukyala muvugumyeko nnyo sibitegeera nnyo naye nga kasooke nkube ku biiti baba bannyamba obinaagaana nja kuttunkira mu mateeka nina mulirwana wange wano yalabika yabugumizibwako yanankulembera tovaako ye mwami Kiggundu avuga takisi ku Hoima Road kale tutegedde kati abaana beebase nga mulabye n'ekizibu ekyo era saagala nakugira kukuba webazuukukira olubeera lutalo lulala ala mwami Kiggundu wangi sebo nkulamusizza wangi mukama wange sebo nti nkulamusizza sebo kale sebo nawe nkusiza mukama wange obulamu bulungi kakati mwami Kiggundu sebo nina ensonga etuuse ku mmeeza yange wano nze bampita kadima sebo ensonga y'abaana bo n'omukyala omukyala gwe bayita Asifa omumanyi mukyala wo Sifa mutegeera bulungi mukyala mutowo naye ate bakubira amasimu tokwata ate bakkubidde kweno okutte amasimu noonya kasente ganda wange onoonya kasente kati yensonga etukubizza essimu wangi sebo nti yensonga etukubizza essimu sebo ng'omukyala akomplaininga tobalabirira ssaawa zino beebasa ekyokulya tebalina school fees mu biseera by'okuzzayo abaana ku masomero tolabikako kati nga yembeera gye njagala twogereko ki ekiganye tewali kiganye mukama wange naye ndi mu kunoonya sente onoonya sente nina amaka abiri yeye mukyala muto waliwo ne mukyala mukulu sente zolina okunoonya akasente akakalabirira abaana akabatwala ku ssomero anti kati ate bw'ogaana okukwata amasimu kitegeeza ki amasimu oluusi mba ndi bize oluusi oba oli bize wangi mwami Kiggundu aleke kulimba wuuyo okukwata amasimu gaffe kyekimujjako kubeerwa bize amasimu mba ndi mu kuyinya noonya kasente onoonya kasente ko kagenda kulabirira ani abaana bali wano enjala ebaluma tuli mu nnyumba twayuuya bwayuuya okimanyi gwe mukyala muto wange eri mba ngenze wa mukyala mukulu naye waliyo abaana balibe bakulu ababo be bato abaana tebasoma nga tamu eweddeko lwaki okwata simu esimu obusimba ndi bize nga nawe era bw'omanyi ndi mu kuliya sente zonoonya sente kizoyiya nga tetukulabako lwaki bwetuka mu biseera bya school fees nga weewamba nga weebulankanya mama janati nyamba mama mukyala wange gwe mukyala muto wange
Busimba ngezeko wa mchala mukuru nayo banetaaga nesinga gana tamasimugo kwetaaga leero n'enkya neruli lwaki togamba nti oli wa mukyala mukulu nti oli wa mukyala muto lwaki weekubira side lwaki Wankwana abaana basatu baliwa n'enjala baluma abaana tebasoma nze ngenda kubeerawo ntya olinganga gamba ntiwandekera ensi bamajana ati onjugenda onjogerako buli wamu abantu bonna wabagamba nga bwesidabirira baana bobakimunoonya sente mamajana ati bannange era mukumikiriza nja kulekasereza abaana ate bononjogera tenyo nja kuja nkukuba amatama ago avugira ku Hoima Road mu bitaxi byabwe eyo obumulaba ku mugamba dde waka alabirira abaana tebasoma abaana enjala ebaluma mpola mwami Kiggu wanji sebo ali omukazi ng'okuba waaki ati mama jana ati abeera njogerako buli wamu nga bwe sirabirira abaana mbalabirira abaana mugamba nja kuleeta sente kaakati abagambe nti obalabirira nga tobalabirira kati baabano batandise n'okwenya bazukusa abaana bagenda ku ssomero akimanyi eriba liri abaana be basinga be bakulu be bano bato baayina anti ng'ovudde muzeeyi wanjisebo anti kati ng'ovudde ne ku ekyo omukyala agambye nti abato bo tebalya n'ekyokulya tebalina ndi mukuyiiya era akasente essaawa yonna ndeeta biri mugumiikiriza mama janati obulamu busooke buyimirire paka bonaleeta akasente balye kandabe nga mama janati ifuna kasente naye tugenda ngonjogerako bwotyo nga bwesirabirira baana otungonjogerako bwotyo ng'ate abaana mbalabirira era ne mukuloonya sente nkwekere sente abaana basobole okudda ku ssomero agenze Mami Kadima wanji kati nkyenkusaba munnange mumpeerezeeyo ekyebiri awo abaana bazuukuse bali wano simanyi kyakubaliisa ate kati gwe bazuukusiza bampulidde nokugagandeeka bazuukusiza mbadde nsaba bantereko ekyebiri ntetenkanye ekyokulya kale okutereka ekyebiri tugenda kuteera namangi twekwase tufune kye tufuna tukuteereko tugenda kuteerako naye ate saawa zino ogenda ku waliwo mobile money mobile money ngenda kugenda wano ku muli wano waliwo akaduuka ka mobile money tuteeka ku eno yennyini enamba ereeta mannya ki ereeta Hasifa Nakyanzi kale tugenda kuteerako mukwano tofaayo neyanziza nange ninze ndi mu ngalo abaana bali wano kale tofaayo tugenda kikolako bijja kuggwa omwami ajja kuteerera gye kale munsabire ebikyamula bingi abasobodde okuteesa katuwawulire tulabe ki kyemuteesezza ku nsonga eyo mugiwulidde mukyala gwe tolinda busente bwa musajja naawe tetenkanya okole mukwasaganye embeera za waka anakyemugojja clean bwatu watugambye kandabe wano wanji mwasule mutabasibusi nakachwanamu kale oyo agisindikiddamu oti nanakachwa ono agamba atya katulabe wanji kadima oli otya mukwano nze baby masa ndi wano ku mukisa mpewo natete mba musiiga njala naye kadima nkubuulire omusajja ali bize ate n'abakazi baveemu ngalo bunani balekerawo okwekoza nga batunuulidde basajja n'abasajja balina abakazi ababazaala omukyala akole ofune omulimu nawe oyingize kasente namanja okkiriziganya n'omukyala kyayogeza nze nzikiriziganya n'okukola Kadima nkubuulira bannange embeera y'okwebereramu ng'abakyala yenjiri gyembulira ennaku zino ku social media abantu kubanga tosobola kubeera ng'osabiriza munno bw'omwagalana naye atuuka n'abulwa si Katonda ekitemuba okutuweereza mama Jayimaya naye omukyala madde musaba abeere mukkakkamu ebigambo bibe bitono ate n'emikwano egyo nagyo bannange agigenda empola mwe balituweereza bamukwano kale n'emikwano abeere ng'agigenda mpola ate tusobola kubanga tusuka kuwano mwebale nnyo kubanga mbadde mutuwuliriza tukwasaganya enkya musule bulungi mweraba Kadima akabogoza mukigenzi kitya ekintabuli ky'omuziki